singa intention ya Hajjat yabadde ya kusasamaza na ku blackmailinga waliyo emikutu olwokuba ekyabali abagamba mbu alina intention ya blackmail okunoonya ebyobugagga naki waliwo emikutu byosobola okugamba nti wemba njagala story yange kudduka mangu emikutu gino nja gimenya onzikiriza nogireke okay kanjireke yes nenga abantu bagimanyi yes eja mainstream ngate n'ogumu ku jjo gya government yes kati ate n'ekirala abantu nabo bagimanyi nti ogwo omukutu we gwogera yes okubuusabuusa kubeerawo balina bulletin yabwe ya ssaawa 4 balina empapula z'amawulire abantu bagitegedde naye bw'oba yagala kusasamaza gy'olaga waliwo n'omulala guli saidi zeeyo nga ku Kampala University oh yes thank you nti woba ogwagala n'ogamba ngukutte guno yes thank you then waliwo abalala ng'omanyi nti ono wa breaking a story yange edduka mangu ng'onoonya intention ya kusasamaza kufuna yes kati ate tuyina n'abantu betumanyi for example Ruth Kalibala they are breaking a story abadde tali nnyo bugundi ya bintu ebi yes true ate wootunuulira line of story ye line of story eyo kankuwa abantu abagirimu mulimu Ruth Kalibala story yakuba akajji ne wabeerawo eyeeyita omuko oba muko n'avaayo omuko oyo ate ye teyagenda wa Kalibala yanoonya outlet ndala cause nandibadde nsuubira nti wamala wenkwogerako ebigambo kubira Kalibala omugambe Kalibala oyo yakoze ebintu alimba kanzije mbijjewo ku channel gye yayobyogereddeko nayo olabye nti story ene ezenga amawulire genoonya njogerera wano ate bagiyita feedback oba njogerera ku mukutu mulala response yes Kalibala yandibadde mu story eno yabeera lead cause buli omu ayagala nnyo okutegeera yani yaji breaking Kalibala kangendo wa Kalibala this is the story ekutte nga Ruth Kalibala badde agenda kukuba story up to omusango we gusalwa and that would have made her and Kalibala, of course ne wano kyamu making okubeera nga and Kalibala munnamawulire yabadde waba munnamawulire awadi y'omwaka badde ajja gifuna abadde agenda protection of human rights yeah. And woba munnamawulire Kalibala nti kitegeeza Ruth Kalibala wa breaking a story amaze oku breaking a story omuntu wa breaking the story abeera proud ne story teri munnamawulire a breaking a story ate n'amala ne yeekweka asobola okwekweka olw'ensonga anti ekyo kyembadde njagala okugamba nti teri munnamawulire aleeta story negaininga popularity ate ne yeekweka so lwaki Ruth Kalibala yeekweka oba atuuka na relaxing naddiriza ebintu bibiri lwaki yandidiriza okay ndowooza ekigambo ekituufu si kwekweka naye okuddiriza yes ekituufu ebintu bibiri bye twandibadde tulaba wano ekisookera ddala weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo property management n'abasaveya abakugu abataakufere twekwate ku nsonga zonna
zonna ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku nooti 703 824 nooti 79 oba nooti 773 216 580 nooti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Abakulu tubaaniriza ndi ne Isaac Wankayz mugamba mutya katusuubire muri bulungi. Mwebale goberera mukutu ndi ne omusajja Isaac Wankayz. Tugenda kusooka n'emboozi eya tusooke n'emboozi ya Hajjat Zuulah. Yes. Emboozi eno erimu twists mpitirivu nnyo. Bingi ebizze bikyuka. Yate tugenda genda mu biri mu kooti na musango ffe nga bannamawulire tugenda kuwa observations zaffe ze tulabye so far, what we know and what we've observed in line with n'ebiriwo oba amateeka agatwala basically ku nsonga eyo, the Children's Act as amended, tulina the Penal Code Act as amended, tulina ne Constitution ya 1995 as amended. Zezi bye bigenda n'okukozesebwa actually era mu musango guno. Naye nga the supreme law is the Constitution, ejjo tunulwako ennyo. Zonna bazitunuulira mu musango guno mu Penal Code omuli ebibonerezo singa omusango haji guba gumuse mu V. There are era charges ziri defilement and rape, emisango ebiri egimuvunaanibwa oba egigenda okumuvunaanibwa. Kale emboozi eno twagirabira wa Ruth Karibala munnamawulire ku channel ye nepiikinga attention ya public nene nnyo, era nzikiriza abatudde era wano ffenna tuli bazadde. That's the beauty about it. Tugenda kuwa observations nga bannamawulire zitaliiko kyekubiira. It is a very sensitive story. Teetaagamu kuzannya kuseka na kukola kutya. It's a very sensitive story. Ate era nga bannansi si bannamawulire si kinaye, we have a duty to protect abaana. It's every citizen's right. Ate era ne mu power and capacity okuprotectinga oba okulwanira eddembe ly'abaana. Naye ate era nga bannamawulire ku side endala tulina duty ey'okureportinga amazima with fairness, accuracy, ate era in a balanced manner. Yes. So emboozi eno ezeemu twists mpitirivu nnyo, era abazze bagigoberera mulaba nga waliwo ebikyuka, abazze bagibuukira omuli ba influencers, omuli bannabyabufuzi n'abantu abatali bamu, nga ddala kituufu bw'oba ogyetegereza etwala direction oba etute direction gy'olaba nti ereeterwa oli okulowooza n'okkubamu ebituli. So we are going to handle it with the care and sensitivity it deserves. Isaac, sooka obuze ku balabi ba Uganda Eyenkya tugende mu maaso. Balabi ba Uganda Eyenkya mbabuuzaako era ennyongera okubeebaza mu mirimu emitini gye mukola ne bateekako n'okulaba Uganda Eyenkya. Emirimu emitini mu Uganda tuyina emirimu mitini. Yes, okay, yes. Okugyako ab'Ebulaaya abali mu diaspora ya naye ab'Uganda tuyina emirimu mitini nnyo. Nga n'omulimu ogusooka gwa kubeera munnayuganda. Omulimu ogusooka kubeera munnayuganda by the way gwe gwandibadde omunene ozi okubeera munnayuganda. Ate ekisinga emirimu gyonna gye tukola gutusasulwa buli lunaku gwandibadde gutusasula nga tusasulwa okubeera abannayuganda. Ng'ani atusasula?
Gavumenti kandi tuwadde ku ssente ezo zeefuna nega koze okubeera omunnayuganda si kyangu. Nga tuli mu nsi ebyemmwanyi ebigenda mu maaso, obwavu obuliwo, wabula gamba n'emiggo egisukkiridde n'emiggo n'obutawa bantu bitiibwa kwegamba bingi. Okubeera munnayuganda kintu kyamaanyi nnyo. Kijirako era abaana ba Uganda abazaalibwa bakaaba nnyo okusinga ab'ensi endala. Koze ebizibu bya Uganda olukuzaala bwe biti ne bikukubirawo. Isaac, otambula nnyo mu ward za maternity wards. Nagendayoko naye era saagala gendayo. Research wakulaga nti abaana ba Uganda bakaaba nnyo. Akaaba n'ogamba omwana abaana ba Uganda be bazaala nga tuyina mmala munyigeeko mu kifuba muteeka olugalo mu kamwa. Egamba byebyo Uganda. Ekyo kizibu ky'amaanyi we tuli ng'eggwanga where institutions zonna tewali functioninga, olina kwerwanako. By the way, impanyo bannayuganda ekitiibwa, olina omuzadde n'asobola okuweerera omwana paka ku university. By the way, I respect abazadde. Manyi ng'okuweerera omwana okuva P1 okutuuka university mulimu mapeera, sente z'osasulako obusasuzi mulimu mapeera. Yakuba nassale manyi nga saawa zino nassale ennungi olina kubeera mu kakadde kamu ku bukadde bubiri. Weebale nnyo. Kati ate ng'ezo fees tekuli requirements. Ayina baby, ayina middle, top class, miliyoni 2 fees buli term. Tekuli binombo ate simanyi requirements kasawo ka seminti. Kati ogenda oteekako kati sooka obale mu miliyoni 2 omwaka gubeera mu taamu 3. Taamu 3 miliyoni 6 omwaka, just mwana omu miliyoni 6. Kati eyo baby teekako 6 topu ate buli we yeeyongerayo nga bakwongerako. Kati waliwo bano nti ddewa 2 boarding tukola nnya kitundu. Ogenda otuuka wogambira ku university gy'ogamba nti university nsasula bukadde 3 buna ng'oguze mapeera. Bana abazadde tubawanyi. By the way, I respect parents so kati okwo kwotadde omwana alwadde. Ate ekikuluma nti olaba ssente ezo z'obawa omwana waalwala ate tebamujjanjaba kwezo, bamukusindikira waka. Mwana we yalwadde tumuwadde bagiyita pass out, pass leave. Ebyo bye bagaba. Eba pass out. Tumuwadde pass out ajje waka asobole okujjanjabibwa naye nga wataddeyo 2. By the way, bazadde bannaffe tubawa ekitiibwa because man okusurvivinga mu Uganda man era abazadde abaweeredde abaana bannange mwebale. Waliwo statement olumu ntendewalira obutamuyita president naye kinnuma. Museveni alina statement gye yakola ne mukyala we. Actually Museveni yagikola ng'agamba mbu simanyi abaana mu abazadde baffe tebatuteekedde bulungi, ababeeyi abateekerateekera. It's one of those questions ze njagala nsinkane Museveni mubuuze, are you human mu bintu byoko? By the way, interview nagigwako naye ne bamanya ndowooza am radical ne batagimpa, naye tosobola kuvaayo mu ggwanga nga bannansi obagamba mbu abaana bammwe temubateekeddeteekedde, ababeeyi abateekerateekera. Kati ovanga ku muntu anyway tudde ku mulamu. Ebimu banna olumu n'obusungu bukwata n'ogayiba mulamu oyogera ekintu ng'oyogera n'omutima oguli kiriini ne bagamba lwaki olaba mu mukulu. Isaac ansanga abazadde ngenda ku masomero abanange gye basomera naye nensanga abazadde nga azze kwegayirira bamugumiikirize. Omanyi omuyaaye okugenda ku ssomero n'agamba tewasasula taamu eri tukubanja ng'omwana asoma paka naye nga takola bibuuzo. To an extent ekisinga n'oluma nti omwana basobola n'okumugaana okukola final exams. Senior 4, senior 6 ne bamugamba togenda kola bibuuzo. Lwaki? Fees. Do you know what it means? Osomye from senior 1 to senior 3. Ne bakugamba manya to senior 4.
ne bakugamba terituula fine exams ng'oyina kunoonya bakulu simanyi naye nga n'oli akikugamba naye awulira sente ezo kwegamba nga buli omu omulaba w'omutunulamu naye nga sisitimu yaffe sisitimu yaffe. Isaac, tugenda ku ngundi ya story ya Hajjat. Story ya Hajjat eyo observations zo zezi nje followinze naye nga bw'ogambye story eyo ekisookera ddala oyambala ebintu bisatu weebuzaabuliza olumu neerema n'abantu va ku bana abajja ne bagisaagiramu naye ekisookera ddala ngaffe oyina osooka okwambala ekiti ky'obuzadde. Yes. Bw'omala okwambala ekiti ky'obuzadde n'oyambala ekiti kya bwannamawulire. Bw'omala okwambala ekiti ky'obwannamawulire n'oyambala ekitiibwa kya bwataata kati ngaffe abasajja omukazi n'oyambala eky'obwamaama then ate n'oyambala eky'okuba omunnayuganda. Yes, citizen. Nti abantu abasinga ajja n'ayogera ku story zino bw'aba talina mwana ajja kwogera nga abalaata. Era by the way nsaba ndowooza omuntu atali muzadde story eno nsaba agireke. Nsaba busabi. Ekintu ekyokubiri omuntu najja nga si taata kozi n'okuzaala n'okubeera taata byanjawulo. Sobola okubeera nga wazaala nga toli taata. Kituufu nnyo. N'obeera ng'oyina omwana naye nga toli muzadde. Omanyi byanjawulo. Nnyo. Okubeera ng'oyina omwana naye nga toli muzadde. I agree, kituufu. So ebyo ebintu byanjawulo. Ate tubalina banja. Bebasinga bayita si bangi. We have fewer parents than bafathers w'abantu abazadde obuzazira. Omanyi osobola okubeera parent naye nga toli father. Bulungi. Oba n'obeera parent nga toli mother. Tegeera. So bingi nnyo. Ovanga ku muntu azaala omwana n'amugamba njagala awezeeyo emyezi 3 mutwale jjajjaawe abeere naye. Jjajjaawe yabeera maama. Ya story eno abatali bazadde nange nandisabye by the way bajimamas because bye bagenda okugera they have no feelings yate balina na responsibility ge mazima. So story eno eze twistinga okuva we yatandikira. Nti ekisookera ddala ntera nnyo ogamba abantu nti buli wookola amawulire fuba nnyo okulaba ebigambo bye batoogera ge gaba amawulire. Yes. Ebyo ebigambo by'otatera wulira ge gaba amawulire. Naye sometimes ffe tufokasinga nnyo ku bye boogedde ne tuleka bye batoogedde. Oba tetutera nnyo kubuuza lwaki. Lwaki akoze kino? Oba kitegeera? Kati nze ngenda kubeera sayidi zombi. Naye mujja kunsonyiwa we naaba njogera njagala abasinga bawulirize. Olumu nnyinza okuba nga sayidi gye nsookeddeko si gy'obadde oyagala. Kati ate n'ogenda ng'ogamba talina bye yayogedde ng'ate waliwo sayidi gye mba. Omanyi abantu ennaku zino awulira bitandika byayogedde temuli makulu. Yes, eri abalaba nga awulira bulizi naye nga tawuliriza. Omuntu n'asoma na busomi heading n'agamba terina makulu naye nga tawuliriza. So w'owulira sooka olinde ne sayidi because nze ngenda kuleeta sayidi zombi. Naye oba gwe wandingaidinzeemu konsookere ku sayidi ki ya Hajjat ya Haji oba ya mwana. Yabaze ziri sayidi 3 tusooke ne ya Hajjat. Ya Hajjat. Ekisookera ddala w'oba otudde awo osooka n'obuuza Hajjat mu sitole eno afunamu ki? Then kitwandise intent oba yes ekigendererwa actually the goal. Lwaki? Why? Lwaki Hajjat? Okitegeera? Tuwulira nti Haji ayina abakazi 3. Era nga Haji, yes. Nga Haji. Naye mulowooza obuuza lwaki ono yavuddeyo? Why? Ku byonna. Then w'omala otegeera lwaki ono yavuddeyo n'otunuulira engeri gy'azze ng'awaamu amawulire ge. Engeri gy'abadde apackagingamu amawulire ge. Webale packaging. Ekisookera ddala owuliriza Hajjat ngenda
kuwa side ze tugamba nti wano Hajjat teyabadde mutuufu wano yabadde mutuufu and sometimes abantu Hajjat kyenyiza okumuweerako credit nti mubazi ali calculative nti yamanyi kyakola biyinza okuba ebifu biyinza okuba bino byayogera bifu oba bituufu naye kyonna kyabala amanyi okubala okubanga gwe just imagine nti atuusiza n'okukwata abantu betuyita emitwe emikulu negiyingira mu nsonga eno egimu ng'egisinga n'emitwe emikulu gikulaga tegiri ku sayidi ya Hajjat naye nga ye akyatambula omanyi buli we tuleeta kiringa muntu kuvaayo n'agamba Isaac yeeyita mugezi nnyo lwaki yakoze bw'ati ekitegeeza gwe wootuukira okubuuza lwaki yakoze bw'ati kitegeeza nti mubaddemu amakulu naye buli we tuvaayo ne tugamba teyakitegedde ekyo kye yakoze buli omu yabadde asobola okukikola otegeera nti tewabadde kubala kwonna so tukkirize nti mwabaddemu okubala yabadde calculative Hajjat yabadde n'okubala omuntu yenna buli w'oyagala amawulire agasasamaza waliyo emikutu omuntu gye yandigenzeeko for example wenjagala okusasamaza wano okwogera amawulire gatuke nnyo gasasamale nina emikutu gye nsobola otandikirako singa intention ya Hajjat yabadde kusasamaza na ku blackmailinga waliyo emikutu olwokuba ekyabali abagamba mbu alina intention ya blackmail okunoonya ebyobugagga naki waliwo emikutu gyosobola okugamba nti wemba njagala sitole yange kudduka mangu emikutu gino nja gimenya onzikiriza ogireke kanjireke nenga abantu bagimanyi eja mainstream ng'ate n'ogumu ku jjo gya gavumenti kati ate n'ekirala abantu nabo bagimanyi nti ogwo omukutu we gwogera okubuusabuusa kubeerawo balina bulletin yabwe ya ssaawa 4 balina empapula z'amawulire abantu bagitegedde naye bw'oba oyagala kusasamaza gy'olaga waliwo n'omulala guli saidi zeeyo nga ku Kampala University thank you nti woba ogwagala n'ogamba ngukutte guno then waliwo abalala ng'omanyi nti ono wa breaking story yange edduka mangu ng'onoonya intention ya kusasamaza kufuna kati ate tuyina n'abantu betumanyi for example Ruth Kalibala ya breaking a story abadde tali nnyo bugundi ya bintu ebyo ate wootunuulira line of story ye line of story eyo kankuwa abantu abagirimu mulimu Ruth Kalibala mulimu bamuyita oba HK Media yeyita Hadija Kigozi mulimu abantu abo abajja ne baleeta stories ezo omuntu zawuliriza na bambi lwaki so omuntu waba ayagala story edduka ate tagenda wa Ruth Kigozi ewa gundi ewa Hadija Kigozi oba owa Ruth Kalibala. That's a brilliant observation. It's brilliant, yes. Okitegeera nti wemba njagala kuleeta story yange edduke lowooza lwaki nandidduse owa Hadija Kigozi no oba lwaki nandidduse nga waliwo Kasuku nga waliwo gundi ya Bizonto nga waliwo n'omukutu guliyo gwa gavumenti nga waliwo n'omukutu gwa gavumenti ye lwaki ngenda kuba YouTuber nentagenda ku mawulire wemba njagala buyambi and n'abantu bagenzeeko manyi bw'oba oyagala blackmailing ofuna bangi the quantitative analysis lwaki ndikugamba bano abantu ndikwagala tuanalyzing ne side ya Haji ngenda gendayo cause ne side ya Haji waliwo woolaba nti ebituufu bingi cause ne side ya Hajjat njagala nayo njikubemuko n'ebituli njiwe n'amazima agagirimu oba kitegedde mbagambye nti tugenda kubeera bazadde tugenda kubeera bannamawulire tugenda kubeera bannayuganda ekyokubiri
Ruth Kalibala wa breaking a story. Amaze oku breaking a story. Omuntu wa breaking the story abeera proud ne story. Teri munnamawulire breaking a story ate n'amala ne yeekweka. Asobola okwekweka olw'ensonga anti ekyo kyembadde njagala okugamba nti teri munnamawulire aleeta story negaininga popularity ate ne yeekweka. So lwaki Ruth Kalibala yeekweka? Oba atuuka na relaxinga naddiriza ebintu bibiri. Lwaki yandiddiriza? Ndowooza ekigambo ekituufu si kwekweka naye okuddiriza. Yes, ekituufu. Ebintu bibiri bye twandibadde tulaba wano. Ekisookera ddala either story yali nfu. Story yali nfu oba n'ategeera nti bamukozesezza ensobi n'atayagala kujja kugamba nti ono yankozesezza ensobi n'agamba kanjimma amazzi siddamu kudda mu sitoole eyo nkole ebirala kankole ebirala. Ebyo bihappeninga by the way. Oba nga story waliwo eyamugambye Ruth Kalibala ofaaki threats nga waliwo ebijja ofaaki gwe mukazi gwe biki oba nga waliwo eyaleese n'agamba kwata kino va mu story. Ebyo kati tubyogera Kalibala naye tubyogera mu general mu mawulire byetulabye. Mu mawulire nti lwaki olumu stories zikakkana. Lwaki stories zikakkana. Oba munnamawulire nasala pressure nadda ku birala zezo ensonga ezimu ku ezo. For example nyinza okola story neŋŋamba kampuni y'amata agamu ogakuuma nga gakyali malamu bateekamu ebintu bino of which ebintu bino for example njagamba ku bulamu bw'abantu abantu abamu lwaki keeki zaabwe zirwawo baziteekamu omwenge era n'omwenge gwe batera okukola guguno kati wembiteekamu owa keeki asobola okujja aŋŋamba okakasa mbiteekamu mpa obujulizi biki nandaga kati okulaga nti sitoole enjokyezza nga si kituufu neŋŋamba sitoole kanjireke yabadde ezisa omusajja takozesa yanodiritinga n'okudiriitinga wekiba si kyekyo owa keeki asobola okujja naŋŋamba kwata akasente kireke yanosala omuliro oba waaba tampadde kasente n'agamba oyagala kunzitira bizinesi omanyi obulamu bwongenda kujjawo ojja bizinesi yange oyagala nange ojja kulaba kye ŋŋenda okukola n'ogamba kanziririre kati zezo emirundi esatu lwaki tubuuza lwaki Kalibala cause nandibadde nsuubira n'olwejjo kyokka kyaliko mu kooti yandibaddeyo n'okusigala tulina kye tuyitako eno story developing waliwo ze developing story Victoria University ngekoze yoyo muganga professor nandikubidde professor wandikubidde ne ku professor n'omugamba omwana akola kati waliwo kye tuyita developing story ate developing story zibeera so interesting nti developing story emala ne leading to investigative story. Obankwokye omanyi okwogekya sente zogenda okumpa noŋŋamba zenakuwadde ze oba osigalako omwana Isaac nti mu nsi abantu story ezikyasinze okunyuma ze tuyita investigative stories and this is one of them investigative stories every time ebeera ekuwa side and omuntu yenna yandyagadde okutegeera nti wemba ntandise story nekuba bweti tukuyita kukuba nga woonagamba esambya akajji yes buli omu nandyagadde for example story yakuba akajji newabeerawo eyeeyita omuko oba muko n'avaayo omuko oyo ate ye teyagenda wa Kalibala yanoonya outlet ndala cause nandibadde nsuubira nti wamala wenkwogerako ebigambo
kubira Kalibala omugambe Kalibala oyo yakoze ebintu alimba kanzije mbijewo ku channel gye yayobyogereddeko nayo olabye nti story ene ezenga amawulire genoonya njogerera wano ate bagiyita feedback oba njogerera ku mukutu mulala response yes. Kalibala yandibadde mu story eno yabeera lead cause buli omu ayagala nnyo okutegeera yani eyaji breaking Kalibala kangende owa Kalibala This is the story ekutte nga Ruth Kalibala badde agenda kukuba story up to omusango we gusalwa and that would have made her and of course ne wano kyamu making okuberanga and Kalibala munnamawulire yabadde waba munnamawulire awadi y'omwaka badde ajja gifuna abadde agenda protection of human rights yeah. And woba munnamawulire Kalibala nti kitegeeza nti obeera kiso ekyebyoje ebibiri oyina okusala eno n'eno okitegeera nti Kalibala yasala side emu wemba munnamawulire awo oli omusajja eyajja oyo eyali omuko nina omunoonya ekyokubiri omwana eyajja n'ayogera naye ayogerera ku mukutu mulala si gwa Kalibala and of which we can't blame Kalibala naye ate wemblamingira Kalibala wabanga bino byonna ebisatu byetwogedde tebibaddeewo oyina okunoonya omwana okitegeera then wonoonya omwana onoonya omuko bona abantu abogerwako because this is a very sensitive story and you have to balance an allegation of defilement and rape is such a very big allegation etwaza omuntu kukalabba era penal code kyeraga so kakati nti yali alina okugenda buli omu ayogeddwako mu story ne ku poliisi yennyini bonna buli wamu n'atuuka so ekireetera story okuba complete kino tukyogereko nekyo tukyogereko nti kisoboka okubanga yali agenda kukikola because I've done stories like such naye threats on the way nga waka premiering ba wakata story emu anti kyenkugambye nti biri ebisatu bye twogeddeko webitabaawo then Kalibala we munenyeza kyenkugambye nti biri ebisatu tebakunenyeza story gyokoze si ntuufu oba tebakusasudde then awo wenkugambira nti Kalibala toli mutuufu naye webibanga bibaddewo I can understand nze ntegeddeko threats ojjukira story gye twakola twali naawe ne tugamba mbu simanyi byute gundi eyali eya gundi yaba like scene of crime officers aba soko abo ojjukira ebyaliwo n'ebyajjanga mu inbox namwe ate yali joke by the way it was human naye irony yaleeta ebintu ne tutandika n'okutambula nga twebise iti mu mawulire ne story n'akukubya togimanya okitegeera kati otuuka ekiseera mu mawulire tuyina ekigamba nti there is no story like esinga bulamu bwo so kati waliwo wootuuka n'ogamba story eno Kalibala muzadde kyekisooka ti story ene nfaaki kankireke enkola ebirala lwakwata eriyo ne Kalibala y'abannamawulire abagamba sina kyenfiirwa kati ate ne wabeerawo ne story egenda okuttira kaliyayo okutta kwa mirundi kwa bika bya njawulo life threatening and career threatening so otuuka ekiseera kati wano story weeri Ruth Kalibala ennyenya kaliyayo owannamawulire mu ngeri ki nti Kalibala saawa zino weyandibeeredde bold enough yandibadde authoritative enough story naju cause Ruth Kalibala saawa zino yabadde ayina okudirectinga story whenever you have that authoritative ng'osobola okudirectinga story wamala wayinako story gye wakola ne Solomon Kawesa yali Centenary Bank Solomon naye nga mugiwadde direction abantu bava eno cause eyo story ojjukira
basasula bannamawulire bannamawulire ne bagezaako gizze eno naye nga mugiwa direction era bannamawulire nja kuwa story endala ye story yatuzanga crisis meeting ku mapeera awo nga story endala gye nyinza okuwa ey'ebitaano gundi ono Aspire Dr. Jim Spire. Erinnya lye musajja lyogere bulungi Jim Spire. Yagiwa direction abantu basasula sente okusi. Naye nga ye buli wagira bwake. Ate nga nno tayogera mu mawulire. Awandiika n'agiwa direction. Fenna ne tukwata. So buli wobeera mu mawulire. Notofaya ba military bali eri. Buli wobeera mu mawulire. Making sure nga story ogiwa direction. Abantu newe bajja ne baji bafuna ya time no ne bagezaako ogikuba gwe giwe direction. That's right. So, you've spoken my mind. Buli bobeera mu investigative piece oyino gi directinga nga n'omulabi kuba story eyo investigative pieces zi creating tension, zi creating suspense eyina okujja ne climax ebanga movie actually. Kakati wano Ruth Kalibala actually we upload her yakola omulimu nti yajja ne story so touching atenga ina attention ne sensitivity it deserved but yayino gi directing anaji movinga uyo tugeze ku police ofuje OCCID oyogeddeko n'abantu abalala eyo story emyezi ena kati kankubulire okumanya story eyo y'amaanyi ebise n'ebyemmwanyi nti ye story mu myezi ebiri gino ebadde leading story nti n'abali mu kkomera betubadde tugamba ba socialite bamuleese story eyo ebadde babi eyo story Doninasa yajja mugundi abantu abanga batakimanyi tebabimanyi it's a big story story eyo saawa zino abantu beeyogeza ebintu story y'amaanyi. So Ruth Kalibala abadde ayina okuwangula engule ya story of the year online. By the way that was abadde mainstream agikutte bonna abakutte nga she has the story. So wetodda ku mulamwa lwaki waliwo audios ezibadde zifuluma nga ziraga Haji abadde aleetanga ayogera waliwo ka audio ke nawulirako nga Haji agamba Hajjat ebintu bino tubireke oba okitegeera kati mu kwogera ebyo ebintu ngalaga Hajjat ebintu ebyo tubireke biki ng'olaba waliwo ne oba nkiyite ntya nga alinga yagala ekintu bakimanyize remorsefulness kakanya ebintu because audios era bazizannya ngalaga nti we should ebintu bino jangu ondabe ku police gye yali mu custody jangu twogere tukole tutyawo kitegeera so buli bintu ebyo we bibeerawo n'otegeera nti kino ekintu kisobola okunsibya kino ekintu kisobola okunteeka mu matigga waliwo ebintu koze ebimu yabyogerera munda ng'ali munda mu police n'agamba ojjukira we nakugamba ku biragalalagala ekyo nkimanyi naye jangu soko nzijeyo ebyo tujja byogerako yes okusinza ku audios kati tugamba esayo twatugamba they are alleged in case kwa kati court no proving are they are they authentic bwe zibanga ntuufu cause kati aboga tetumanyi ddoboozi lya Haji tetulitegeera naye okusinza ku audio zazanyo ne waba olimanyi ku simu wano anything can happen authenticity tosobola era ennaku zino kizibu nnyo ne wemba nze ayogedde wano mu kamera n'ogamba Isaac ye yayogedde nga toyina proof cause abantu batemparinga n'amaloboozi nyinza bagamba nti omuntu yatemparinze n'amaloboozi gange so kati okusinziira ku audio ezo ziraga nti omuntu yali remorse ayagala bateese bakole batya so naye nga tekijjawo nakiri n'ebyokujingajinga ogattagatta amaloboozi nabyo weebiri kyeŋŋambye abantu nti tugenda kubeera tukuteeredde emmere ku meeza gwe salawo nga bw'oli sirina sayidi gye neekubiddeko koze ekisookera ddala ndi muzadde obuzadde bwandibadde bunnuma ekyokubiri ndi taata sandyagadde nange ekintu kye baakoze Haji kintwale
ekyokusatu nina maama singa kwegamba n'ekirala ndi muna Uganda oba otegeera wamala so ebyo ebintu ebisatu mbikuwadde nti Haji odiyo ezo nazo zimulaga nti ayina ebintu woyinza okugamba nti Haji simutuukirivu kimala. It's a case for the lawyers now to argue. Otayina musango lwaki bakugamba kozi bakugambye ebidagaladagala nogamba nkimanyi kitegeeza nti okkiriza bagamba Haji love nyingi naye waliwo love weetakutuusa naddala ng'oli mu mitayimbwa ekitegeera saawa zino by the way Haji yandibadde ne Hajjat okwogera naye asooka n'amwesonyiwa cause buli kyayogera era kyova olaba poliisi webeekukwata bakugamba oli wa ddembe okusirika cause byonayogera byonna bisobola okukozesebwako mu kooti kitegeeza nti woyogera ebyensimatu ng'omanyi nti omuntu asobola recordinga omuntu asobola okuwaayiriza cause omuntu akuwaayiriza nti warepinga waaba akuwaayiriza asobola okuwaayiriza anything cause bagamba Haji bamuwaayirizaako ogw'obutujju tebagamba yo side yereeta ebyo nti bamuwaayirizaako obwa Al-Qaeda simanyi we yava gundi ne bamuwa omuntu eyakuwaayirizaako obwa Al-Qaeda baali bakukutte n'ovaayo era noddamu ne Hajjat akuwaayiriza manyi waliwo kye tuyina okuteeka mu bwongo common sense and logic okitegeera ekintu ekya Al-Qaeda gye gimu ku misango egisingayo waggulu that's terrorism munsi yonna actually kulya mu nsiru omuntu akuwaayiriza nti waliko mutujju cause ulira bagamba kati kankubuulire Haji agamba nti namugulirako n'emmotoka we namugulira emmotoka kale bigambibwa si Haji abigamba nti we yamugulirako emmotoka n'agitunda ku lunaku lw'embaga Haji bawambako omwana ne bamusaba $6 oba zaali 600 Haji n'ajja n'azisasula omuntu gwe yazisasula ndowooza obadde obiwulira ogenda okugira bwati n'asanga omusajja ate yamuggyako $1 ng'ali mu nju ye owulira ebintu ebyo bannaye tugezeeko okubeera abantu oŋambye ompambidde omwana wange njagala $600 nenkuwa $600 n'ojjayo omwana ate eyawamba omwana nemusanga mu nju so waliwo stories ezijja kati ezeegattamu mu story eno kati gwe just imagine ezandibadde zetuyinza oga diversion yes just imagine nfunye $600 ompambidde omwana nenkugamba omwana bamuwambye baagala $600 nensasula $600 wensasula $600 nenkusanga ate gwe nasasula $600 oli mu nju yange nesiroopa ku poliisi nti eyanzijamu $600 okamanya $1 ziba miliyoni nga kandabe waneeno kogondi eriwo essaawa eno miliyoni 21 n'omusobi miliyoni 21 n'omusobi ozimanyi nesikuloopa nesigala neŋŋamba Hajjat Zuulah nkwagala nnyo tusoose ku kyabutujju nenkugamba ekyo tukireke nkwagala nnyo omwana bamuwambye neŋŋamba nkwagala nnyo kankuleke kati tugenda ku story weetandikira okutandika okuwuguka batandise okunyigamu ebintu okitegeera then cause Haji oyinza okuŋŋamba naloopa oyina reference police waliwo poliisi emanyi nti waloopako omusango ogwo bannaye ndikuba munnamawulire kati oleeta ebiwugula story the main story ebitandise okujjamu okitegeera n'ekintu ekirala basajja bannange musajja kyosobola osasula omusajja miliyoni ezisukka 2 ate n'omusanga ne mukazi wo n'ogamba mukazi wange mwagala
kansigale n'omukazi nsobola okugumiikiriza okwenda naye nga tonzibye. Nene ekirala Haji bwe babeera nga baali bamuwaayiriza ku bino ebigambibwa kuba nayo katwebuzabuzo na observations Haji yawaabako ekyomuwaayiriza nti yakwata omwana yakaka omwana yeekaka ku mwana. Then ekintu ekirala ekyo nakyo kibuuzo kikulu. Ekintu ekirala n'ogamba by the way ekibuuzo kyekyo kikulu omuntu kyata koze nze noveeri n'oŋŋamba omwana agamba namukwa kiringa kugamba nti Isaac wampa olubuto naye nga seebakangakoko naawe nonti neesibako wampa olubuto nze ayina okugenda n'okuloopa nti oyo ampayiriza nti namuwa olubuto naye namwebakirako. Kati ekibuuzo kiri nti Hajjat ne Haji bwe baayogera ku bintu bino Haji yakola ki in terms of ku mateeka side yagenda ku police then ekintu ekirala kyenyinza okugamba weyo kesi si ntono omuntu akuwaayiriza ogw'obutujju omuntu akuwaayiriza okwata omwana kiyingiddemu bannabyabufuzi kati nzira bannabyabufuzi ekirala side endala ne babbuloga waliwo babbuloga nga weebuuza lwaki azze mu sitole eno. Interest ye eriwa kone mbozi abakitegeera nti buli woogenda ku story olina okubeera ne interest nga weebuuza interest yange mu story eno eriwa. Wemba njigikola kati nze no interest yange ndigikola ku lwa buzadde na ku lwa kuba musajja oli gwe balumiriza nti ali mu kkomera se gwe balumiriza ali mu kkomera sorry nti kati n'ekirala nti n'okulaba biki omanyi bannamawulire be tuyina ennaku zino omanyi nyinza okubuuza nti yani omukubi w'ebifaananyi wamala wenkubuuza ekibuuzo ekyo yani omukubi w'ebifaananyi eyinza kuŋŋamba oti omukubi w'ebifaananyi who is a photographer omuntu akuba ebifaananyi mutabani oba muwala wa myaka emeka? Mutani wange emyaka 7 muwala wange wa myaka 6. Angende ku mutabani w'emyaka 7 womuwe ekifaananyi womuwe essimu n'omugamba kuba ekifaananyi n'akikukuba osobola okugamba photographer wuuyo naye ate akubye ekifaananyi kiki ekimwawula ku photographer? Professionalism. Ekitegeera? Yes. Si buli ayogera eggulire temunnamawulire. Obunnamawulire bulimu ebintu bingi. Tufunye ekintu kya citizen journalism versus career journalism ono abaana bagenze ne basoma ne bakola batya bwe mukati ayina essimu ayina opinion ayina ki nti akantu kagenda kubeera wali omwana bannaye amawulire agali wano emmotoka etomedde ng'ogamba omwana munnamawulire naye akuwadde mugulire naye akolifayinga okumuyita munnamawulire yadde nga awadde information ataddewo ki naye akuwadde ekintu ekyefaananyiriza amawulire citizen journalism. Yes. So munnamawulire akkirizibwa okuyitibwa munnamawulire. So si buli kyetuwulira oli n'aveerira agamba kati mu ndaba eyange n'ogamba bannaye awadde bali bannamawulire mu ndaba eyange w'otunuulira bannamawulire tulina okubeera n'eriiso eryokusatu. Eriiso eryokusatu eri yeeriraba bino abalala bye batasobola kulaba. Story neyingiddemu abantu abayina ate investigative journalist oba journalism oyina okubeera nga wonagamba nti owa poliisi anoonyereza tubeera ku ddaala lyerimu. Kati story eno abantu we yatandikira okuwugukira kasita yatandika okujjamu eri mainstream media eri gundi gye twogeddeko eya gavumenti
after a while observation zange zezino bwebera nga ddala kituufu Hajjat intention ya blackmail kusuula oba kwonoona linnya lya Haji media house eyo gye yali alina okunoonya neekuba mu mpapula neekola etya neefuna publicity story eyo media house yokka yali emumala neetambuza ekintu kuba tugimanyi nti esobola okutambuza ekintu n'omwaka ne guwera ebipya bizuuse bibi ne byakagwawo ebyakalabikawo buli kaseera ne bakuba mu mawulire gaabwe ago ekyo kimu ekirala media house eno engeri gye yajjamu after a while mu budde butono nnyo ne blink of an eye nejja ne story nga story etuwa version ki ebakulaga nti omwana amweganye biki okitegeera naye this is a story erimu a very strong allegation eya defilement and rape of which editor yenna ategeera ne reporter enobeera comprehensive nga erimu buli kimu kye tuyita concrete oba ingredients ezikola amawulire zonna ateera nga emboozi eyo ogenda kugigoberera okutuusa lwegenda okukola ki okuggwa sinnalaba mu ggulire eryo oba abagundi abo baafunye Hajjat sinnalaba I stand to be corrected sinnalaba gundi nti oba Hajjat baakoze eki baamufunye okuwa side ye ya story so mu investigative journalism mu Uganda tulina ekintu ekipya bannansi manyowa baakitegedde eriyo stories eza allegations of murder rape byebimundoza bina sexual harassment story ezo kasita zigenda mu mawulire bwe zata zinagenda mu mawulire abantu bano tebabibeeramu nnyo abamu bannabyabufuzi bannamateeka naye olumu bannaddiini stories zino nzibasanze because nkoze nnyingi tulina story gye twakola zenze nkola ez'ebisiyaga allegations of homosexuality ng'otuuka ku police nga police ali ku fayiro akomekereza akyusizza nga gwe munnamawulire gwali mu nsobi nga ofenda oba omuntu eyakoze ekivve bagenda okukomekereza nga bakola ki bamweyimirira nga bamuteeka wabbali many sexual offenses ze tulina mu ggwanga Uganda bwe zitambula bw'olaba abaana abavaayo ne bagamba nti gundi yandi ebisiyaga byonna gye biggwera ogenda okukomekereza nga omuntu ayogerwako nga the police oba the investigators are not investigating kiri ekyogerwako at the end of the day ogenda okunoonya CID abali ku fayiro bonna nga bakulaga okufuna views zaabwe cause njogedde n'abangi off camera ng'ogenda owulira abaana bano bagira ne bagira omusumba abaana biki naye nga toyagala olumu bangi bembuziza but have you went thorough ebintu bino proving at reasonable doubt omusumba ono ayogerwako omuleese ne mukola check-up ne mugenda ebuziba okakasa many sexual offenses ze tulina kati abazirimu balina ssente empitirivu abalala abakola ebintu bino kyennoonyerezaako abamu baba n'ebigendererwa bya naye ogenda okukomekereza they pay heavy era justice oba judicial system egenda okukomekereza nga fayiro okutandikira ku police kwennyini eri tampered with kakati mweno case omuntu ayinza okununula case eno if the DPP sanctions the file kwa DPP alina mandate ne right eyo okugira fayiro n'agyenoonyerereza ye kennyini nga bano simanyi bano abapoliisi biki bw'atandika okulaba mu ebitulituli ebyo kwa waliwo allegation yajja tijagamba nti ekajjansi yatuukayo okulaba ku police station nga ate ayogerwako offenda alina allegation zino mbu ng'ate yagulira abasirikale oba poliisi amazzi yakola atya kati DPP bw'olaba asooka okuyita fayiro nga amaze okulaba ebintu naga no tukole fresh investigations kakati ennaku zino eriyo ba offenda abalina omuze gwe baatandika bwe kitandika ekintu okutuula
ng'anoonyayo bannamawulire abakugu offenda. Kaakati tekiyinza kubeera nga kineewunyisa ng'akoze investigative journalism ne stories zino okubanga bano be tulaba baleekaana babloga abateekamu abaleeta okukyusa the narrative cause amawulire the traditional media is there to shape the debate, direct the debate, saako n'okucreatinga the narrative n'okusetinga agenda. Kaakati buli bw'olabanga abantu abali influential bazze mu story nga zino n'atandika okuwa opinion mu bintu bibadde towulira nga ebibadde yogerako yamuwa $6 gwokyante omusajja alina ennyumba egundi ayagala kutwala nnyumba ye egundi bwe bityo olwokuba tufunye cases mbwe eri abakyala abakomekereza nga basaba baabwe kati akomekereza naye aleese gundi bweti ono anoonya bya bugagga kasi otandika biwulira ng'akudivertinga okujja ku kya main story. The main story is it is an allegation of defilement and rape. Kaakati waneeno we have to go thorough okwebuuza bano abayingira ba characters abalala batandika okuyingira. Scene 1 eno state media gun state owned media house ezine narrative ekiwaliwo ba bloggers eriyo ba vloggers naye nga bonna ogenda okulaba ba majority of them bali kusadye they are not questioning okugamba nti naye omukyalo ono ayogera kino na kino. Let's take an initiative and investigate. Nze kati olaba n'ekirala nze saawa zino mpulira obulumi obwa Hajji koze ekisooka musiraamu munnange ekyokubiri musajja munnange naye buli woobeera munnamawulire kyembagambye nze ndabye abantu bangi nga boogera ku story olutuuka nze kyenda by the way no story sinannungi nakusekeramu yes oyina okuleeta it is a very sensitive story naye gwe kiringa kuwa mawulire omuntu bamutomedde wali nojja noga naye amawulire ge twakafuna baana bafiiridde wali mu kabenje obeera ng'osanyuse okufa oba okitegeera so eno story si yeyo y'okuzanyiramu naye lwaki abannababufuzi bayingiramu kati awe mba njagala okujja Honorable Muhammad Nsereko with due respect bannabyafuzi omanyi lwaki baagala nnyo mu stories zino bwe ziti there's no politician who has trust mu Uganda taliiyo okuleka ng'omulina alina trust y'abantu ng'abantu bonna bamuwuliramu bannabyabufuzi mu Uganda tebakyalina trust yani sikyasobola kutuulaawo mpulirize munnabyabufuzi nakugamba mu Uganda teri munnabyabufuzi gwe nsobola teerawo mukono kati Honorable Muhammad Nsereko he's a lawyer naye yasoose okukola video nga yeewera kenyingidde mu story eno but kati yakomekereza nga ye munnamateeka wooli naye ng'avudde eno kenyingidde mu story kati zaabika emipiira what is the professionalism here nti ndi munnamale bampadde story Isaac kenzize mu story eno again kati zaabika emipiira where is the professionalism tugenza okukomekereza akugamba nti na buli omu gwadayogera naye biki tubirina that street talk amateeka olaba n'ekirala kyenyiza okugamba amateeka sigakuleekaana wendabidde bannabyabufuzi okuyingira muno buli munnabyabufuzi buli w'omulaba nga atadde ekigere mu kintu ebintu bisatu nabyo ngenda bikugamba ekisookera ddala alina kya protectinga weebale nnyo alina kyayagala okubikkirira waaba talina kyayagala kubikkirira waliwo waaliira wakutedda mu nsawo eyo naye tolina kyojjamu tewazitadde omu oba wazitadde eri oba buli wozitunulako nnyingi nnyo otyo zimpa zonna sina kyenji zimpa enja kuwaako so tuyinza okulaba wano nga Nsereko alina kyagoba alina waaliira alina kyabikka alina waaliira oba alina kyabala bintu bisatu
Etuli mu kaseera nga maaso ko tunoonya akalulu maaso maka kati ante ndebbe ko menyera byonna nti Nsereko okubika mu byabika muyinza okubeeramu ebintu bino Nsereko musajja musiraamu ayinza okubanga abika ddiini kitiibwa kya ddiini ng'abika n'erinnya lya Hajji ne Muhammad Nsereko Hajji. Yes, kuba waliwo allegation Hajjat gy'ateekawo nti bannaddiini abasiraamu wedde baali baamutuukira ebintu bino allegation nti ebintu bino tubigire tubikomye wano kwegamba nga tutunuulira nange newe nandibadde Isaac nandibadde nkikola mbikkirira eddiini lyange ery'obusiraamu pasita ayenze tubimalire mu kyaki tubireme genda mu mawulire kozi ddiini lyaffe Mungu gwe tuweebuula kitegeera okufuna wayinza okubeerawo ekyo ng'omunnaddiini kozi wajjanga munnaddiini oba munnabyabufuzi era ojje weesange nga gino emisango gibeeramu bannabyabufuzi na bannaddiini kati kansoke weebale nnyo kansoke maliriza point gye nabadde nkola mu sexual offences z'ennoonyereza ezisinga ezikwata ku baana n'abantu abamu abenzi z'entambula nabo ababadde bazinoonyereza ba IO baani benzize njogerako nabo off camera most of them bakakasa ne ba ezisinga nakugamba naddala kituufu there is an offense here era ekintu kino ono yakikola however ogenda okugoberera story ezikirira story ezisinga zonoonekera ku poliisi era wezizikirira ezisinga obuyitirivu kati story eno ekigiwadde obuzibu okubeera ng'eyize Hajjat allegations zaateekawo ez'obutawuliriza bantu bali eri nti bana ebintu bino eddiini mutata w'abaana tukuwa ennyumba eza allegations zonna zaateekawo kati poliisi stories nezisinga bagambirawo omuntu oli munoonye omuwe ssente omuggyemu kati allegation ku stories nakakolako nga 3 sigyewunya allegation ya Hajjat nzize nziwulira nti agambirawo oba omuntu ali ku gundi wawo wa poliisi ekintu kino kigenda kwabika bijjamu amawulire kwata bukadde 10 bukadde 2 ssente ziwa omukyalo oli akola eki asooka asirike sooka omuggyemu bwe kigaana waliwo fayiro zetugoberedde ng'eriyo abantu abatomeddwa ku geeti z'ennyumba ababadde baagala okuvayo boogere eriyo abantu abafudde mysteriously nga yagaana ssente ng'alemeddeko ayagala mazima alemeddeko agugubye olabire obubenje olabire omuntu nti yakedde bukeezi n'afa ogenda okugobera nti waliwo fayiro ebadde ku poliisi ekigambibwa nti bintu bwe bityo era teweewuunya kati Hajjat protection ye nti weeri naye singa nga resort eriwo yokka yokka yali yakumaliriza bulamu bwe because there are stories z'engobede ziri 2 nga ssente ziganya bikoze bitya obulamu ne babujjawo so kaakati ekyahonable Muhammad Nsereko okusooka n'akola video n'atiisatiisa n'akola atya nti nzize Hajjat kenzize kaakati simanyi bannamateeka bananjulira banampagundira I stand to be corrected professionally nsuubira nti awo ate honorable Nsereko ndoza yagoyinza below the belt wabanga yabadde ategedde nti yagenda okubeera munnamateeka side eri kiyinza okuba ekituufu lwaki temunnamateeka obeera oprotectinga gundi wetubirabye abanuupu ne bava eno n'agamba tugenda balagako ebyo bye baleese temuli makulu but this is not a political case this is not a political case nti wabanga yategedde naye wemunenyeza yasooka n'abeera namulabye kyemunenyako nti yasooka n'abeera omukulembeze member wa parliament yajjanga mukulembeze then saawa zino era simanyi nti asobola okuddamu n'akola vidiyo bwetyo I think egenda kubeera case nnungi olw'ensonga kati kangendeko ku side ya mateeka the legality egabeera case nnungi lwakuba tetwewuunya
okulaba nga era tuyinza n'okubeera no nga okugidibago gikyusa nga kyawedde dda, because Honorable Nsereko ali mu gundi eyo, he has the influence, amaanyi agalina, connection azirina, contacts azirina, obuyinza abulina, buli kyasobola okukola mu story eno akirina ekyetaagisa okukolebwa in case kukyusa story oba okuteeka Haji mu kkomera. Ku side zonna Honorable Nsereko asobola okubeera olutindo lw'obwenkanya, justice. Bw'abanga akyagadde kigende ku side eya justice, asobola okubeera olutindo lwa injustice and impunity bw'abeera nga kuba musajja akulidde mu Kampala. Katugende ku njagadde okusookera ku penal code. Okay. Okay. The penal code, offenses against morality. Definition of rape. Any person who has unlawful carnal knowledge of a woman or a girl without her consent or with her consent, if the consent is obtained by force or by means of threats or intimidation of any kind, or by fear of bodily harm, or by means of false representations as to the nature of the act, or in the case of a married woman, by personating her husband, commits the felony termed rape. Kati ebijja kubigenda mu mateeka defining ebintu ebyo bituukagana na bulungi nnyo Hajjat n'ebintu bya Uganda, kati abawuliriza basobola okumanya nti oba ku mbozi ya Hajjat bituulawo. Okay, 124. The punishment for rape. A person convicted of rape is liable to suffer death. So teweewunya okulaba amaanyi amangi mu story eno n'okuwugula zi diversion zetulaba okweta ebiboozi, because Haji aba agenda bwe gumutuulako ne obujulizi bwonna nga bumulumika, suffering death oba kumusiba bulamu bwe bwonna. Kaakati bw'obeera ng'olina ssente ziteekeyo kyuse the narrative, tokyewuunya. Defilement of persons under 18 years of age. Nzijukiza amajja teyagamba omwana ono wa myaka emeka? I've forgotten SG. Naye era ne woba ogamba ne waba nga agiyisizza rape si yakati. Rape si yakati, tebamukwata kati. Any person who performs a sexual, Ndimu Penal Code Act, NO 129, defilement of persons under 18 years of age. Any person who performs a sexual act with another person who is below the age of 18 years commits a felony known as defilement and is on conviction liable to life imprisonment. Allegations ziri ku Haji. 1. Rape. Allegation of what? Defilement. Zonna za kubeera mu kkomera bulamu bwe bwonna oba kalabba. Any person who attempts to perform ono attempting agezaako naye oli who performs era kooti bwe beyond reasonable doubt nti ya performing an act under defilement bulamu bwe mu kkomera. Naye on any person who attempts to perform a sexual act with another person who is below the age of 18 years commits an offense and is on conviction or liable to imprisonment not exceeding 18 years. Myaka gyonna mingi. Any person who performs a sexual act with another person who is below the age of 18 years in any of the circumstances specified in subsection 4 commits a felony called aggravated defilement and is on conviction by the High Court liable to suffer death. Aggravated. The circumstances referred to where the person against whom the offense is committed is below the age of 14 years. Yekali wankomyewa. Where the offender is infected with HIV, yes. Where any person who attempts to perform a sexual act when they're below the age of 18
No. Okay. Kikatero gwe tuyita serial offender, a person who has a previous conviction for the offense of defilement or aggravated defilement, serial. As such, ate nga bamuconvictinga nako. Sexual act means ekindoza fena tukimanyi sexual act sisuya nti lyabali kulukutu naye mu mateeka interpretation the penetration of the vagina, mouth or anus, however slight, of any person by a sexual organ, the unlawful use of any object or organ by a person on another person's sexual organ. Kakati eyo penal code. Tugende ku article 3 nozeri 34. Yes. Oh. Eno yesema teka 34 rights to children. Okay, the rights of children. No waliwo ya protection buli omu duty yo protecting rights z'abaana mu chapter 4 ja kwesanga haji ebintu ebinzo muvunaanibwa biyitirivu bisukka ku kimu. There's already 34. Yes. No child shall be deprived of medical treatment. Okay, children are entitled to be protected from social, economic, and exploitation. And those. Okay, anyway, so genda mu Children's Act. Era nayo bagimuva ere muvunaanibwamu. Okay. Eyo naye nga wonoonye eyo gundi wetuva eyo tugende tulabe ebituli ebiri mu Hajjat naye. Yes, you know, the protection of children from all forms of violence. Every child has a right to be protected against all forms of violence, including sexual abuse and exploitation, child sacrifice, and okay. A person who on reasonable grounds believes that a child has been abused or is in imminent danger, which may result in physical injury, sexual abuse, is in need of care, may report to a designated child protection organization or authority. Hajjat ndowooza anyway okusinza ku byogerwa so kubanga aba mateeka gali ku side ye Hajjat. Notwithstanding subsection 2, it shall be mandatory for the foreign persons to report on any matter which affects the well-being of a child under their charge, a medical practitioner. Hajjat yatugambira omwana yatwalibwa mu ki, a social worker, a teacher or local council at LC1 level. Kakati kikyo wabuuzizza nti Haji allegation eno bwe yajja yagendako ku police naki kati Hajjat akulaga mu track record asokulaga nga yaki okusinza ku allegations ze nga ali ku side ntuufu ey'amateeka. Lakini ndozo jyo leeta gundi ebituli bya byola ku side ya Hajjat. Ebituli bya Hajjat. Hajjat naye mu mbeera eno tabadde mulambulukufu. Wa Hajjat nze mbabuuziza nti weebuuze lwaki Hajjat kati koza omwana baamukwata dda era we baamukwata mabegako Hajjat ajja leero. Hajjat mu kujja leero ate agamba nasooka kagundi ke nawulira ng'agamba nayogera ne Haji yasooka kwogera na mwana. Of course ekirimu ya procedure right. Omwana simanyi oba bamuyita Nisha. Namanya tugaleka amanya galeka. Kati ng'agamba yasooka kwogera na mwana. Ng'omwana n'asooka n'abyegaana then n'abuuza munne mbu yajjanga n'amugamba gundi taata alinnya akatanda nga wansi waliwo omwana kwegamba Hajjat tubuuza lwaki kati then omusango gwa defilement oba rape lwaki osooka kutuula na musajja mu byogeremu.
Oh, lakini yeah, the observations ate bentandika okuwaga ntubanga abagenda muguni. Yeah, you're right. Yeah, yeah. Nandibadde nsuubira nti wentegeera nti wamala omwana omukozesezza w'omukozesa ate omwana naŋŋamba nti taata yankozesa lwaki ate nzira mutandika taata lwaki wakozesa omwana then ate nenkugamba bwe ntyo ate nensirika ne wayita ebbanga okusinziira ku Hajjat kyayogera alaga wabaddewo okwogerezeganya abafamire naki bamugamba to ono taata w'abaana anti okwogerezaganya okwo obulumi bw'owulira ku mwana toyinza kwogerezaganya lwa omanyi omwana waluma otandike mbu twogereze taata w'abaana akuta omwana taata w'abaana lwaki kati then ekintu ekirala kyenyinza okugamba Hajjat waliwo allegation ezizze nga zigamba Hajjat wasaba ssente bwe ziti tonnaba zeegaana namanyi eyo badde oga atannazeegaana ekwama nja kutwala ssebo tuli ekyemisana nga bwe tukomawo kitudde ku mwanyi okenso okutumaliza story tumalirize story nja kutwala ku Serena wali eri kuba leero blood kati tonnazeegaana lwaki tovaayo n'osooka cause ekireetedde doubt omanyi story eneze nga tuli leero kyani kya Hajjat leero kyani kya Haji kwegamba nga story eri bweti ate ng'ekyayongera okutambula okitegeera so Hajjat lwaki tovaayo n'osooka n'okiriyalinga aircause bakugamba oyagala kubba kizimbe manyi nga bamugambako nti waliwo ekizimbe byayagala okutwala nti era baateesa Haji we yategeera n'ateesa n'amugamba mpa ssente bwe ziti nze nkiveemu olinga ogamba nti okwebaka ku mwana wo okuguzeemu binusu ekyo naye ndoza yakikiriyalinga teyakyogerako mugondi ya Kalibala ng'agamba ati ng'agamba nti alina like she's contented si muntu aluukanya ssente era ng'alina n'ebizimba awo gundi byalaga byagize byalina ng'abijjeewa cause kankubuulire omuntu ate wayogeranga n'ekyo bw'ayogeranga ekyo otegeera nti alimba kasita omuntu akugamba nina ssente siraba lwaki ndinunkanira ssente I'm contented omuntu alina ssente yalulunkanira ssente ab'ebitaano tebandi bakutenga kuddukana bitaano wamala buli woofuna ssente nnyingi olina okulwana lwoyo agi iga 30 y'essente gye yeeyongera okujja bolowooza lwaki bagamba nti abagagga be bakyasinza okukola ennyo ate abaavu mutudde kozi gyamanyi ssente so Hajjat n'ekyo olina okitereezaamu ekintu ekirala Hajjat lwaki ate omwana eyavaayo n'agamba bankwata lwaki avaayo n'agamba mami ye yanforcinga kwogera ebintu ebyo no ekyo kati kiri ku mwana lwaki tufuna diversion naawe olina okitegeera Hajjat oyinza okuŋŋamba omwana bamukanze tojja funa fiizi naye ate naawe omwana agamba naawe wamukangakanga sijja kuweerera fiizi biki lwaki omwana avaayo and moreover omwana obeera naye story eyo ejja etya yes nze kuba nkyebuza story ejja etya ku last kuba Hajjat omwana bamuleta yes ndoza amalowooza gonna wagala wagabiza nga ayogera story eyo teva kugundi mu bantu bali eri Australia anti kati weba eva mu Australia Hajjat gwoyina osooka cause ekyo bakiyita kukuba mu bujulizi bituli omanyi ng'osobola okubeera n'omusango omuntu n'agukubamu ebituli ate nga kyetusookeddeko Hajjat yali simaati
okitegeera nti oteekawo loophole omulabe wagenda okuyita oteekawo loophole nti waawano we wakulema okuteekawo loophole kite cause lawyer omulimo gwe kuteeka bituli ye awalaba ekituli waateeka ate nga tekimubula kati ate wano already kyetwali twesigamyeko cause eyo yali nyingo namba emu mujulizi namba emu bakukulusanya kati ne wavaayo era n'agamba nti mu butuufu bankulu abeera takyakola makulu wasooka n'ogamba bakukulusanya ate n'ovaayo n'ogamba tebakukulusanya kati oyo omwana saawa zino takyaggyibwako adiifi kuba emboozi ekyusa nnyo omwana industry bayingirawo omwana bamugira emboozi omwana bankaka ate ayogera birala nti nze tebankwatangako kozi omwana agamba tebankwatangako dadi ne taata yavaayo n'abuuza Hajjat kozi odi yeeyonjeena nti omanyi nga siyingira mu kisenge ky'abaana agamba n'agamba omanyi nga wemba sisaalidde mu ddiiro nsaalira mu kisenge gwandabako ddi mu kisenge ky'abaana ate nga bagamba yamukwatira mu kisenge ky'abaana naye emboozi eno egenda kutunyumira kuba diversions mpitirivu kati awo we tugenda okwawulira bannamawulire bwe bakwata kamera awo wakulu kozi nalabye omunnamawulire mubeera mukyaliko nawulira ne mukyusa naye wookyusiza ng'ono abadde akyakuwa guest ey'ekintu n'okyusa nodda eno ogenda ogiraba oti bannaye wenjogeddeko noono ffe tufa wenjogeddeko noono nenjogerako noono biibino byebaleese tekijjaawo nti story eno erimu ssente era zigenda kubeeramu mpitirivu ate nze nsobola opredictinga story eno gyegenda nga munnamawulire story eno egenda kuggwa nga tewali musango ate nze gyendaba gyeggwera Hajjat yandiyingirako ekkomera nga tewali musango ayinza obutaliyingira naye tewali musango ku kyendaba ekyo nange nkiraba ekyokumakinga sure nti baali boonona linnya lya Haji okumuliririra oba okugendayo okowwa mu kkomera it's very possible kuba how does Haji get a clean record one court okupronouncing that he is not guilty eyo milestone y'amaanyi two kati kankubulira court okupronouncing oba ya court okupronouncing nti bino yali blackmail kyonna kyakigendeddwa mu kutatana linnya lya Haji era Haji aliririrwe Hajjat oba ayingire ekkomera those two pronouncements Hajjat tagenda yingira kkomera ate Haji tagenda saba ku Hajjat kumuliyirira kati watabimusaba ebyo nawaawo waliwo sitole ntuufu amazima the end omukulu oli yayingiddewo Muhammad Nsereko ku nsonga zazoyogeddeko essatu bwetaba ddiini bw'ataba nga alina kyabala bw'ataba nga si ssente ku ebyo ebisatu ku byonna waliwo ekituuza Hajjat mu kkomera kati kankubuuze okwetonda oba okulirira ssente era sitole egenda okuba ey'amaanyi nze sitole we nategeerera nti efudde we nalaba minisita w'abaana entegeera tewakyali sitole aliko oba eyaliko oba yealiko oba yeyaliko omukyala oba omusajja omukyala yani oyo nakiwala ndako Lucy Kalibala lwaki atwala oba lwaki bagenda ewa Nakiwala ate ne batwala n'abantu Nakiwala takyali minisita wa gundi kati anti awo abantu we batamanyira sitole minisita w'abaana n'abavubuka ye Barambala kati kankubulira ate oleesa akantu akalala mu abantu abamu temumanyi mawulire gano nange lwaki kaka kiringa ewo ogende wa nonya vice president nonya buyambi n'ogende wa Edward Chwanuka Sekandi vice president nzizo nnyamba ate nga vice president ye Jessica Alupo yaba kuba amasimu nga bangi we tukolera bansobedde bawulire alo
banna bambadde ebiwombola oli yazze yimirira wano atwetegereza ayogera na bubi ankanga naye tulikodinga bintu byaffe so okitegedde ayine mundu ogenda mmaliriza bwe weebuuze nakiwala akiyingiriramu gwa and why kiringa kunoonya kugenda kuloopera munyagwa bizibu byaki byakawempe nga waliwo ani Kazibwe Bashiri si Kazibwe Bashiri of course the constituency gyeyogeddeko yaliwo ya munyagwa yali mu south so ogendo ekyo kankyanikwebe kisoboka okubanga omu yali abuze nga yes kisoboka okubanga omu yali abuze n'ekirala nga trust ogirina eri by the way ekintu ekyo mawulire ekitera okwapeninga anti ne woba oyina trust kati kankubuulire tulina ebintu bino okubeera nga aliwo tebamuyinamu nga tumaliriza kankusomesa ebintu bino njagala nabinootinze na down wakubye winter nsakubye winter naye nze ndi munnamawulire noonyereza era ekintu kyendaba nga nkirinamu interest nkinootinga sometimes lutuuka nekikuyamba kati waliwo ebintu bino bibiriwa Katonda nyambe ndabe we nabiteeka tulina ebintu bisatu tulina kye tuyita power kyeki gemaanyi netubeera nekye tuyita authority obuyinza netubeera nekye tuyita influence nkitentya mu Luganda nsobola kinyonyola bunnyonyozi naye direct gundi omuntu okubeera nga asobola ekigambo nno kinvudde mu mutwe naye nga bakitegedde bakitegedde okusobola okubeera kati ku bisatu ebyo nakiwala ayinako ki ayina power ayina authority no ayina influence influence alinako kimu influence agirina kale tudde ku balamu mu case eno she can influence tudde ku balamu ayina power agirina ayina authority ayina influence ndako the power tagirina mu Uganda ku status quo balamu has no power ayina authority agirina ayina influence ne influence agirina kati sokoleke kitwogera ku balamu barogahala power kati kino sigenda babuulira ani ayina power ani ayina authority naye kambi nnyonyole bwe nti no balamu ayina power kati nze kambi nnyonyole bwe nti mugenda tegeera ayina power ne authority bwe twatogera mu eno story anti tuli mu eno story alina power kati mu story eno kamwatu ayina power no authority tayina influence kati nakiwala ye yayina influence ayina influence mu case eno how he can influence mu story eno as a minister mu jurisdiction eregwa mu story eno omanyi lwaki talina influence kamalirize sokolindeko nga tonnamalayo omanyi lwaki talina influence nakiwala ate yagirina muwala gwe twogerako era nakugambye yagirina influence anti eyo nakkiriza nonkuwa influence weggira eya balamu ekikuba asobola okuinfluencinga the DPP okutaking up the file in case alaba direction gyeraga ekolawe asobola okuinfluencinga even ne the justice system bw'abeera nga akozeseza authority ye ne power kuba bitambula bwe biti kati influence gy'alina eri ku side ey'amateeka agirina bulungi nnyo. He can influence the DPP in a caller way. Nti DPP file ebyeri ebyo okusiza kunoonyeza bitagala nkusaba file ogiyite ejjeewo. He has that influence. Kati kankubuulira ekintu kino. The political influence. Kankubuulira ekintu kino. Ebintu bino ebisatu osaana n'obeerako n'ebibiri.
Yes, mukulu. Oyinza n'okuba n'authority nga toyina power. N'ogamba nsazeewo nina authority nti oyo ye mukama waffe. Wamala ye mukama waffe ku Uganda Eyenkya. Oba n'ongamba Isaac ye manager wa Uganda Eyenkya. Naye nga siyina power esalawo. Nkyala kubaganya no kuba Balamu gwe mmanyi abadde ne power, kuba Balamu abadde minisita okumala emyaka gyonna bino ekyokumuwa ekifo kyali kyakkakasa ne Balamu obwongo bukyampa gundi nti nkyakubaganya buza alina power tana naye power gye mmanyi ku Balamu Barugahala abadde minisita emyaka gyonna. Mbadde nkyakubuuza nti Nsereko mu scroll eno ayina influence, ayina authority naye tagiyinaamu power. Haji ayina influence. Influence girawa wano girekeyo abantu bagitege yes tayina power tayina authority. Hajjat ayina influence. Ebibiri tabirina. So twetaaga tufuneyo ko ayina ebisatu oba ayina ebibiri. Agenda okubeera n'ebibiri, ayina power ate nga ayina authority. Hajjat bwe yeekwata bulungi ne minisita Balamu Barugahala alina power, alina authority, alina influence ku side gyensuubira esobola okumuyamba ey'amateeka. Kati kankubuulire tebasobola abazze mu musango ogwo omuli omukyalo oli omutegedde. Alwa oli nannyini mafiga. Era wali ku soroti mutegedde. Kati ne wabeerawo n'Ensereko Balamu tayina ngeri gy'atema kigere kudda eri. Era nja kugamba nti Hajjat wakusabira ekintu kino kujjako ng'ebigali abinyenyezza bulungi. Byebye byange. Omuntu Nsereko tuula obutuuzi ne Balamu Barugahala ne Jane ne babeera mu kasenge basatu abo. Kimala bumazi. Bannamateeka tubamanyi basobola basisinkana abalamuzi. Kati kankubuulire ate teweesiganga munnamateeka awo. Ate ngamba wuliriza statement yange. Balamu mu story n'asosinkana omulamuzi n'Ensereko asosinkana omulamuzi. Era mu mboozi eno abantu abo bakulu nnyo. Baire bakulu nnyo. Ndikugamba abantu abakulu mu gundi eno mulimu full figure, mulimu Balamu, mulimu Nsereko. Kati omukulu mu bonna Haji. Waliwo n'ensolo ya Haji yazimenya ojjuke oluyimba olwo. Ati bubanga ate nze kyendese nkitadde. Twabadde tubagambye tetujja biteekamu naye eyo yebadde nga punchline. Ngompa ate nayo Haji omwana Kyagulanyi era yakomereza naye ayimba ku Haji. Uyo mugende mukabala kalimbi mugende musolovinga ensonga zammwe. Awula mani nanga. Okay, but however yona gye biggweera if justice is not served tukimanye nti this is the country. That story eno by the way kati n'ekirala nga maliriza ekisemba okudda on a serious note story eno egenda kwongera okweexposinga the justice system, the political wing. N'ekirala kye mbadde njagala abakazi bategeere kati njogeranga musajja tewaliwo ebintu intentions kati abasajja ze tutandise okutunuulira. Nawe ekyo kankireke nja kuba nyonoonye story, nja kuba nyonoonye
submission zange zonna abatukumi oyinza okwonoona byonna n'obyonoona ezo zisigaze tunazoogera nga tuli off camera oyinza okwonoona omulimu omulungi omulimu omulungi ate nenyyanika mu ttaka naye obadde oyagala zino zibadde endowooza zange nandowooza za Wamala naawe endowooza yo giteekaawo nga tovuma tovoola yes naye nga akasenge nga kalimu abantu basatu Nsereko Balamu Jane bakiremeddeko naye Hajjat ye bambi akubati mulumirirwako bonna mbalumirirwako nze n'omwana mwennyini mulumirirwako gwe twandisize n'olumirirwako oze ekisookera ddala erinnya lye future ye koze ekyo kigenda sigalawo oba bakukwata oba tebakukwata waliwo abajja okugambanga oyo taata we gwe yakwata abalala bajja kugambanga yoyo gwe baali bagezaako kukwata olaba nalaba ne munnamawulire ng'amuleese mu kamera tamubisse feesi ali munnamawulire kyoyo babuloga yamuleeta yogera n'amuteekayo nga ne feesi erabika ekyo tebakikola n'amanya olumu tugakweka enegwa amazima tuyingiriddwa bannange ba bloga waliwo story era nze ekinzizaayo okusoma just kuŋŋamba nti Isaac yasoma ne tugamba ssaawa zino nti kwera bannamawulire era akwana oyo bloga nno omusango gumukwata ssebo bo tebabimanyi yes era bwabaawo ssebo gwetolaba omwana n'agenda n'akwata akisidenti n'alyoka akuleetera amasavu g'ebyenda nga naye laba waavuddemu ebyenda ono emutuze bubi ebyo tetubikola mu ssebo bloga gwe obulamu bw'omwana ono buba mugundi munange oba mukomera amalayo emyaka egiri emeka ze ssaawa zino ku musango guno singa state eri serious singa abantu beyakayingisaawo naye yeremedde ku Haji of course wano weeyagala olw'ensonga emmwanyi eyite ebere ku story eyo tugende kotagise emmwanyi tujja kujja ne bannange obudde obula naye katusooke eno waliwo omusumba nayo mboozi ndala emboozi nga tulina nnyingi omaliriza lweko bwe nkikoze atakuumira mpeera abankuumire Uganda Eyenkya